Nejebulye n'ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala ekya NDA kikyagenda maaso n'okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga mu kiseera kino kiri mu Acholi okusomesa abantu ebikwata ku ddagala ery'ekinnansi. Frederick Sekyana agamba nti bantu bangi bakola eddagala ne baliguza abantu kyokka nga terituukana na mutindo. Ono kati agamba nti basazeewo okusomesa abo bakola eddagala ly'ekinnansi engeri ki gye mwasobola okuyitamu okuwandiisa eddagala lyabwe era n'okulaba nga babayamba okulituusa ku mutindo. Mu kiseera kye kimu era aba NDA bakusomesa abantu abakola eddagala etteeka eppya erigenda okulambika enkozesa y'eddagala lino. We know who are the herbalists and who are the witch doctors. And in the event we get the witch doctors, I think the law will hand that. Even in the Bible, herbs were accepted. And we want to pray that when you do the right thing at the right time, as a district, as one of the stakeholders, we are going to join hands and ensure that we shall make it a success. Mu Apache district tubadde n'ekizibu ekyawula wakati abasawo abaganda n'abasamize, naye nga obusamize babwerimbiseemu si kuyamba bantu kujjako kubabba n'okubatulugunya. So nga DPC kisanyukidde nnyo beebale n'ekirala nti kati waliwo etteeka lye baabaze nga liyamba okuinterpretinga omusawo w'ekinnansi ani akola ki, era tujja kutambulira wamu nabo. Bannayuganda bangi bayikiridde ezira ku mwalo okukozesa eddagala ery'ekinnansi eritatuukana na mutindo wadde nga waliyo n'eryo erituukana n'omutindo.